Kemo part 2 eno tugenda kutandika ne question obubudamu kyeki kitegeeza nti omuntu ogenze okusaba obuyambi mu nsi endala ekuyambe mu kizibu ekikyolina ekiyinza okuba kyekutiza singa oba osigadde mu nsi yo obulamu bwo buba n'obuzibu. For example, oyinza okuba odduse olutalo nga bw'olaba kati entalo eziriwo mu zino ensi zino ezirina entalo. So omuntu aba asobola okudduka olw'ekyo. Omuntu asobola n'okuba nga obulamu bwe buli mu matiga nti tasobola kwerabirira health wise, ayina obulwadde obuli life threatening, tebuliiko ddagala, ng'ate ensi gy'alaze waliyo eddagala eyo humanitarian. So tobeera eyo n'olowooza mba ntuuse ku enno, wabeerawo solutions ez'enjawulo. So oli ayinza n'okudduka olwa culture. For example, oba circumcising abakazi abasebeyi, oba abo abantu bamuli asooka bagenda kulira mwana wo, oba gwe next gwe bagenda okulya, ebyo bibaayo byonna. So abantu balina reasons za njawulo. You'll find nga reasons nyingi nnyo zisukka ne mu bisatu lwaki abantu bafuna obubudamu. Abamu bayinza okuba badduse lwa politics, lwa religion, ebintu depending on omuntu ekizibu kyayina. So ekyokubiri nkola disclaimer, bino ebintu biri public knowledge. Togenda n'ogamba ate omukazi yatugamba tufosingamu. No. Siba forcinga kola kintu kyonna wabula onkusomesa kiriyo, then obwongo obuyinza ogamba kino nkyagala kino sikyagala. Meme katale kyesima kyegula. Bw'oba olaba eno video n'ogenda n'ogitaputa nga bw'oyagala ebintu obifuula negative, bambi tojja ku eno video oba togispreadinga, gireke ejja sharingibwa abantu abanaba bajaagadde. Kubanga nkusabira mu linnya lya Mungu amaking sure nti akubonereza gwe ayagala okukola ekintu ekibi. So ekyokubiri, lwaki nkugamba ku bubudamu buno nti olina okukimanya nga tonnaba na kutambula kuva Uganda, kubanga olina okubannyonnyola reason lwaki obulamu bwo bujja kubeera mu matiga nga abakozezaayo mu nsi yo. Eyo reason gwalina okugimanya. Kola neera disclaimer, bino ebintu public knowledge, ebeera right yo, it is your right bw'oba oyagadde. Omuntu talina kuforcinga kola kintu kino olina kwagala. Naye abantu abasinga basurvivinga bwe bati mu Europe oba mu diaspora.